olutalo lw'abaluseewo wakati wa famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu asako n'omuyimbi amanyikiddwa nga Big Size Bebe Cool era nga olutalo luno luli wakati w'abantu babiri, omukyala amanyikiddwa nga Babi Itungo asako n'omukyala amanyikiddwa nga Zuwena Kimera era nga olutalo luno lwavudde wamu nga omukyala Babi Itungo omukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ng'avaayo ennaku nga 3 eziise munange nga postinga muwala waawe ku social media handles ng'ebifaananyi bitambula. Nkugambye omwana Shalom ekyamazima kiri nti yabadde ali very smart era nga munange ayina ebigambo byesobola okubeera nga ate awandiikako nga amuwaanawaana era nga wayiseewo ennaku endala nga 2 omukyala Zuwena Kimera naye nabeera nga ate munange akwata ebifaananyi bya muwala we amanyikiddwa nga Nienta Bieta naye nabeera nga ate munange abiteekayo abaana ku social media handles ez'enjawulo ne batandika okubeera nga ate munange batambuza ebifaananyi bino okugamba nga babikutte babikompealinze wano bataddewo ekya Shalom Namagembe ate saidi zeno nga bataddeyo ekifaananyi kya Bieta muwala wa Bebe Cool. Munange abantu nga bagamba ani asinga obulungi ani akola atya. Munange olutalo luno ekyamazima kiri nti abakyala bano babiri abazaala abaana bano lwabatuuseko obulungi nnyo era Zuwena Kimera yalabye ye tabisoboleka okubeera nga ate munange agenda ku social media n'abakubaka basobodde okubeera nga ate ateekayo kyamususseko. Yatandisa bw'ati yagamba nti it is so sad how foreigners see Ugandans as welcoming and good people, but we are tearing each other apart from within. Anything that a Ugandan does is always criticized by fellow Ugandans. We just don't want to see the other doing better. Who told Ugandans that every post one makes is about competition? Today, I stand to stop this nonsense of comparing these young children. Stop creating unnecessary drama. These 2 young girls are very good friends, so please stop the immature behavior. To my lovely daughters, Bieta and Shalom, you're beautiful and truly loved. Heads high as you keep chasing your goals. Wati omukyala Zuwena Kimera bwavuddeyo nabeera nga temunange ayingira mu nsonga zino nga yeebuuza Uganda wa gye batandikira okubeera nga temunange bateekawo empalana eteetaagisa n'okutuuka okubeera nga temunange empalana bagijja ku bakulu bali ababiri Bebe Cool ne Bobi Wine ate nabeera nga temunange bagiyingiza ne mu baana abato Shalom Namagembe sako ne muwala we amanyikiddwa nga Bieta. Munange ebintu ebyo byamutabulidde ddala nabeera nga temunange avaayo yeekubira omulanga. Yategeezera kati abaana bano ekyamazima kiri nti bonna bonna ba mikwano era teri ayina buzibu bonna bonna ku munne era mbeere nga temunange mubajja munnoosensi wammwe. Ye agamba mbu omukyala Babi Kyagulanyi ekyokuvayo nabeera nga ati apostinga muwala we wabula naye after ndowooza one day nabeera nga ati naye apostinga ebifaananyi bya muwala we amanyikiddwa nga Bieta. Mbu simanye teyakikoze nti ali mu mbeera ya competition so mubeere nga temumujja mu katemba wamu. Byo nebigenda maaso saidi zeeyo era nga kambere nga tembaterawo obutambi buno tulabe ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, liking sharingirako abalala ate teweerabira kubeera nga tosubscribing obanga badde tena kubeera nga ate otwegattako okomawo sako n'amawulire amalala mangi teva. Kigambangako kwegeza mu ngatto za president w'ekibiina kyange ekya NUP. Nagamba nti ebisanja bye bibiri nga biweddeko ku bwa president nga bwe biri mu constitution gye twakola. Ekifo ekyo nkyeyagaliza nkisobola era nja kukisaba era n'ensuubiza abantu nti ekisa kya Katonda nga bwe kiri president so wa NUP yekka naye n'owa ggwanga ajja kuva Busiro ate si mulala yenze. Ab'okumanya okutono bagamba nti kati njagala kumuggyako. Bwe twakola constitution y'ekibiina nze nakulira akakiiko akakola constitution empya ey'ekibiina ky'NUP era conference yazigiisa yatuula wano wennyini w'oyimiridde ne bagamba nze nakiwakanya naye ne bansinga amaanyi n'ekigondera nti omuntu tafugenga bisanja twalenga bisanja bisukka 2 era president yennyini agamba nti naye ebisanja 2 bimumala okukyusa Uganda. Ne tukkiriziganya bwe tutyo n'olwekyo ebisanja bye bitandika 226. Ab'okumanya okutono tebamanya kuba constitution empya tennaba gazetted by the way bakyatulemeseza okugigazetinga mu kooti kati biba bitandika 226 paka 236. N'ababi ab'okumanya okutono mu bufunza abatabitegeera nga bampalalira
babuuza nti gwengaani okumanya kwabwe kwakogga kubanga omuntu ng'osomye constitution y'ekibiina kya NUP egamba nti buli memba alina eddembe okuvuganya ate nze mbagambye nti sigenda na kuvuganya naye weewaawo nakyo tekimenya mateeka sigenda kuvuganya naye kubanga nakkiriza nti tubeere benkanya gyali ebisanja bye bibiri mu constitution abimaleko 236 ate tetwogera kukulembera bukulembeze NUP twogera ne kukulembera eggwanga kati kibategeeza abo abatamanyi nti Honorable Kyagulanyi muto wange bw'abanga amaze okukulembera ebisanja ebibiri ekibiina kya NUP tukiwanduukulule tekibe na president mulala oba si kyo nti ekibiina kya NUP tekivuganye kusimbawo omuntu mulala kuba president wa Uganda nti president Kyagulanyi anabeera president wa Uganda asembayo oba president wa NUP asembayo bansonyiwa abo abataabitegera nali njogera ngambuulira abo abanaabitegera abataabitegera nabo nja kufuna session yaabwe ako nako kabonero nti ndi Nyamansava buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye fakti omukadde w'entebe yeetakoowa kweyagaliza balinga nze ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa eyo nteekateeka sigikolangako abaagikola banjagala era nange bannange mbaagala naye nina ekibiina so mu nteekateeka yange olwaleero temuliimu kuyingira kibiina kirala si ye second term ya president aliko mu constitution gye twogerako tannatandika wabula ng'emaze okulangirirwa mu kyapa kya gavumenti lwajja okutandika ekyokubiri saasobola kubeeramu kyemutegeeza waaliwo provision ey'okuwa apologies ne tugissa mu gazette bekikwatako wawulira beemulugunya saasobola kubaamu era bekikwatako nabategeeza bamanyi lwaki saalimu kitusobozese okwetegereza oba abantu ddala basaanidde ekyokubiri kubanga babeerawo abantu bangi abalaga obwetaavu bwabwe okuvuganyiza ku kaadi y'ekibiina eno enteekateeka y'okusunsula so nzikomezaawo ekibiina kimpime ne bannanga banaaba bataddeyo abatatya ebayibuli era kyekyo kyegamba nti nkuleseewo omalirize ebitannaggwa bingi olutalo olusooka terunnaggwa olw'oggoba omumpembe omukadde w'entebe ekyokubiri paalamenti buli lunaku olukya ebeera n'obuvunaanyizibwa obulina okukolebwa abo abasunsuddwamu nga balina ebisaanyizo ng'era basaanidde okubikola okusinga ku balala amateeka paalamenti ekyakola budget paalamenti ekyazikola oversight zikyagenda mu maaso n'omulimu gw'okugoba omukadde tegunnaggwa n'ebifaananako ng'ebyo saakyusiza mannya gakyuka dda etteeka erya Registration of Persons Act bwe lyajja lyagamba okukola deed poll era tekisoose kati nakikola mu myaka egyayita naye buli lwoba presenting empapula opresentinga ate kati nandyesimbyewo ku kibiina kitali kyange nkomyewo kwesimbirawo ku kya NUP kuba kyekibiina kyange singa kalute kakwata kaadi nebanga egenzewo omuntu omulala genda kukola otya onakkiriza okugondera amateeka g'ekibiina ate bulijjo sigatambulirako nali mbaganye okumbuuza ebibuuzo ebitatuukanye kye bayita fantastic ideas nti nteeka ku minzaani oteekeko n'abalala tojja kuddamu kumbuuza kibuuzo ekyo bwekyotegeeza nti ekibiina kyaffe tekyagala mutindo ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze so toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa aye ne balonda gundi abagala okunneesimbako nga team leader waabwe
bajje banneebuuzeeko buli muntu nnyamulaga waasaanidde okubeera ndowooza mbadde nkikola era abampuliriza balabye nga tubadde tutambula bulungi tebakyankalanya bintu bibadde bitambula bulungi tosika kapiteeni mu kisaawe ng'ate akyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa kino ekiseera kye tulimu si kyakugezesezaako ng'eggwanga ng'ogyeko ng'ekibiina ng'eggwanga kino ekiseera si kyakugezesa basambi waliwo abo abali tested oba abagezeseddwa ne bayita ebigezo ate toleeta bakugezesa ne bali ddembe lyabwe okwesimbawo ddembe lyabwe okweyagaliza naye kyabuvunaanyizibwa okwepimira kubanga omanyi Oluganda wasoma ku katabo akaalimu enjogera egamba nti lumu Wakikere yeewaga atomere kumu n'akate Wakikere yagira ki yayabika ekyokubiri atamuzadde amutikka jjinja lwaki wandyagadde omwana wa munno okumutikka kyatasobola ng'ate wali wakisobola tumaze ebbanga nga tulwana ne kooti eno Kangaroo Court it's a Kangaroo establishment mumugiyita kooti naye ekyamazima semufu kangabaana abaana baffe bangi babasibye infact omukubo yono omulala wuuno owulidde bano bonna twabajjayo nga kumpi enjala baagala zisokoolamu bakubye emiggo muyitirivu obukongovule babumenye naye kati omukadde nga bwasazeewo okusayininga ekiteeka kye kati yagguddewo tudde mu kooti era mu bbanga tono tugenda kuba tuyingidde kooti ffe katulwanyise obwongo tukole ekyo omanyi si kirungi kugenda kulwana na muntu waakusinga fuba okugenda w'omusinga mu bintu bino tumusobola era tumulazeeko nti tumusobola namanyaako nti enteekateeka y'omukadde w'entebe kusayininga tteeka lino amangu ddala akwate Kyagulanyi era amuyise nga bw'ayisa Dr. Besigye so nga bw'ali sayininze katulinde gazeeti efulume enkalu zidde okunywa etteeka lino bbi era nga tulirwanyisa tuyita bannayuganda bonna balwane eyo gy'empulira azungira kati ng'abazungu mumugambe nti etteeka lye temulyagala olwaleero mpulira azungidde Mpigi mpulira enkyasimanya azungira Buyikwe mumugambe etteeka lye temulyagala kubanga lisiba baana bammwe ono yamusiba ono yamusiba ono yamusiba mu tteeka lye erimu nga bonna abatwala mu court martial n'abalala ne tubajjayo Kyagulanyi yamutwala mu court martial namugjayo eggulu nga mulaba bwe nagenda okumugjayo namugjayo awenyera mutabani we yatwala abaana baffe mu basement buli agenze mu basement bano ba Edward Sebufu Ed Mutwe n'abalala bonna bavuddeyo nga bawenyera bonna bavuddeyo nga babonaabona be bakuddemu enjala babakuddemu ate abo be b'omukisa abafulumyeyo abalala babattiddeyo bakibalama tebamanyiddwako mayitire n'olwekyo buli muntu akitwale nga lubimbirwe okulwanyisa ekkooti semufu ey'omukadde w'entebe ebirowoozo byange bikwatagana na NUP y'ensonga lwaki ndi na NUP kapulansi waddeyo tugenda kulina ekibiina kigenda kusalawo wanyanankwata pulezidenti ndi mu kakafu nnyo ekibiina kigenda kukola kyekisinga olw'ekibiina olwa Mityana ne kulwa Uganda bafulire bingi nnyo kubanga bw'obeera omukulembeze ebintu bingi by'oteekateeka okukola oyinza n'okulwota ogamba nti mu bbanga lya mwaka gumu bino ojja kuba mbikoze mu bbanga lya myaka 5 bino ojja kuba mbikoze byonna biyinza okutuukirira ebimu biyinza okugaana ebimu biyinza okuba nga bikyaliwo nga byetaaga okumaliriza n'olwekyo bannamityana manyi nti bamanyi obusobozi bwange era nga bwogambye nti babadde banneesunze kakasa nti banaalaba eggulire lino n'ekifaananyi kyange nga nkomezaawo empapula zange bajja kubeera basanyufu nnyo era babeere beeteefuteefu tunoonye nabo akalulu ate tuwangule nabo olwaleero tuze nga tiimu Nakawa ze ne bannange nze nesimbyewo Nakawa West Honorable Waiswa Alex Mufumbiro yesimbyewo Nakawa East Honorable Ali Buken abangi gwe bamanyi nga Nakawa tuze tutambula bulungi of course tulina bannaffe abalala abavuganya ku bifo byebimu era nga nabo tetubalinamu buzibu tuze wano ku kitebe okweyanjula
eri ekitebe nga bwe twakirambika obulungi nti yeegwanyiza ekifo kyonna alina okujja neyeyanjula eri akakiiko aka election management committee era nga alina okulaga nti ebisanyizo byonna birina era mutulabe ne zifayire ennene nga zifayire ezo zibaddemu amabaluwa agalaga ebyobuyigirize ebyaffe kubanga kikulu munnange abantu ne bamanya nti okwesimbawo kuno ebisanyizo tubirina era buli kimu kiriyoke. Twebaza akakiiko mulaba bakola kuva ku makya paka lweggulo abantu bayitirivu abazze okwewandiisa era buli lunaku tegeezeddwako nti bwekiti bwe kibadde katusuubire nti tunasobola okukwasaganya mu nnaku ezisigaddeyo. Nze nkomyewo ku kifo kya Nakawa West kyendimu mu kaseera kano nebaza abantu ba Nakawa West eri mu ntandikwa abamu bagamba nti naye bano nga bato Ssenyonyi ebyobufuzi nga yakabiyingira abadde eri mawulire nga gasinga okutegeera ebyobufuzi anaabikwasaganya atya naye abantu ba Nakawa West ne baga nti nezikookulima gali magi nti ne bali ababaddeyo mu politics ebbanga eddene nabo balina bwe baatandikira. So abantu ba Nakawa West ne bagamba nti oyo gwe mugamba nti muto, oyo gwe mugamba nti talina nnyo experience mu politics, oyo gwe twagala tulina essuubi ajja tukiikirira. Neebaza Katonda nti emyaka kati giwezeena nga nkiikirira abantu ba Nakawa West bampa omukisa eggwanga ne lintegeera obaoli awo bangi temwali ntegedde n'obuvunaanyizibwa obulala bwe nnina wano mu kibiina nga spokesperson eri mu parliament we nasooka okutuukayo ne bampa akakiiko akakosase okukakulembera enkulembera bannange obuvunaanyizibwa bwe twakwasaganya mwabulaba era waayitawo emyaka 2.5 bannange ne bagamba nti tukulabyemu obusobozi katukulinnyisa eddaala nenfuuka leader of opposition parliament nga nkulembera bannange abali ku saidi emu. Okugezesebwa kubadde kungi, okusomooza kubadde kungi, aboogera babadde bangi, naye weetuli twebaza Katonda ntisobodde okuweereza era tukyaweereza. Obuvunaanyizibwa obw'okulondoola emirimu gavumenti giteekako akazito okulaba nti ssente y'omusolo ekozesebwa bulungi, okulaba nti obuweereza bubeerawo n'ensonga zonna ze tubaddeko. Abatukanyugidde ebifunfugu muze mubalaba. Of course omuti oguliko emboona gwe bakanyugira ebifunfu gwe bakanyugira amayinja n'ebirala bwe bityo. So ebyo nze tebintiisa era abamu baali balowooza nti Ssenyonyi ono tunamunyenyaamu naki ajja kukakkana, ajja kulekeraawo okwogera ku bubbi, ajja kulekeraawo okugamba sipiika nti tambulira ku mateeka, nti ajja kulekeraawo okugamba prime minister muweereze bannayuganda n'ebirala bwe bityo. Naye tetugenda kulekeraawo. Tukomyewo nga tusaba abantu ba Nakawa West nga bwe baakola luli balabye obuweereza era nkakasa nina essuubi nti bajagamba nti ate ku luli twali tugezesanga ne tunategeera ebya politics obikwasaganya otya, naye kaakati balabyeko era eyo gye mpita mbayitamu ne bagamba ho kiyitirivu kyokudola batukomyewo olunaku olwaleero era nga bazirisivinze bulungi. Weewaawo tulina essuubi nti omubaka waffe akomawo. Njagala okubeebaza mwenna abantu b'e Kampala, mwebale kutwesiga, mwebale kutusabira era nyongera okubagumya n'obagamba nti omubaka agenda akuba ku matu era embeera ye weewaawo ezzaamu amaanyi. Era essaawa yonna ajja kubanga akomawo era addemu atandikire we yakoma. Lwaki ozze n'abantu bano abali bwe bati kabonero kifaananyi ki ekisinga? Nga bwe mumanyi mwenna nti omubaka waffe abadde looya w'aba political prisoners era nga abamu ku emabega be bamu ku ba victims abaliko ba political prisoners era nga wemmanyira oyo omulimu gwe kuyambako okuwolereza abasibe era abadde agukolera ddala omulimu ogwo era bwe bategedde nti tukomyawo empapula ze ne bagamba omubaka tetusobola kubeera waka ng'atazzaayo empapula, katugende tuyimirire wamu naye tumulage obumativu bwaffe, tumulage sapooti yaffe era y'ensonga lwaki abantu bano bambadde bwe bati baliwo okulaga obumu era n'okulaga sapooti eri Honorable Malende n'okumweyanza nti munnange webale kutujjayo eryani eryange Seddafin Chapa. Nze nkuze munaye mpulira the source of River Nile. Have you visited the source of River Nile? 20 years nga bwe yali emyaka 2 emabega leero bwekolaki bwefaanana. Nzize nno ejjindi awo nga nyimiridde ku tiizi 3, nyimiridde ku tier trade nga bwe muli ebyobulimi bwe muli n'ebyobusuubuzi India City.
nyimiridde ku ti ey'okubiri eya transport mwe muli entambula amakubo sizindi Jinja kibuga ky'abalambuzi nenyimirira ku ti ey'okusatu eya tourism Jinja twena tugimanye ewooma okubaamu wali atawomerwa kubamu Jinja twagala okulaba industry y'Ejinja eya tourism ng'ekoze eki but of now ebintu ebyo tebikola ki tebisanyusa nze nga Tasikalubi nina endowooza nti kivudde ku bakulembeze abatabadde eddoboozi abatakoze kimala kulwana kulaba nga abantu bakola ki batusibwako services abantu abeesulirayo okwannagamba kuba Jinja tekola ki tebakwatako naye nze sinzija abantu b'Ejinja banguluminze kuba meeya ndowoozeza nti akaseera kange akatuufu come and liberate my people of Jinja City nga nyimiridde ku bintu bitya okwimprovinga ku bintu byaffe ebyo byenjogeddeko ebisatu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.